performance yabadde nnungi by the way ndiyayimbye bulungi okay kasibye success ya Saha tujja attributing ku ki success ya Saha tujja attributing ku Saha amanyi gataddemu ebbanga lyakoledde katalogo y'endongo agizimbye nazimba music wenga mulungi nabanga asobola okubeerawo nabanga akola ki a celebrating akaseera kano nali ngamba abantu te concert y'ebiseera ebyo ne fiimu y'erinnya yennyini nnungi abantu abalabako ku Saha ng'afa ayingira endongo eno bwe yali afaanana ne bwe yali akolamu ebintu bye engeri gyazze nga transitioninga ng'ayita mu stages ez'enjawulo sound eimprovinga eddoboozi liimprovinga ennyambala eimprovinga embeera y'obulamu yonna kati musajja takyali eri muziga alina amaka ge g'otunulira n'olabira ddala nti ki atudde alina waakolese alina omutala kwateredde kati bw'ajja n'akugamba nti ebiseera ebyo olabira ddala nga waliwo ebiseera ebituufu ebyokukola ki ebyokucelebratinga nti transition ebadde y'amaanyi nnyo okuva ku Saha etwamulabira paka waali olwaleero naye ekintu ekira kyagasseeko ekikyasinza okuba ekikulu katalogo y'endongo gyazimbye okuviira ddala era mu biseera ebyo paka nakati wano we tuli eri worth celebrating brand gyazimbye ng'omuntu eri worth celebrating enkolagana zazzazimba kuba otunuulira Saha wabadde alanga ekivvulu kye bantu bangi era bavuddeyo ne bamulangirako show as ekyaddeko ez'amaanyi najja ng'atambuza ekivvulu kye kikulaga ki kikulaga nti n'enkolagana za cultivatinga nabyo biseera byennyini byakukola ki byakucelebratinga kati concert erinnya nzikiriza nti lyabadde ttuufu nnyo era nzikiriziganya ne kyayogedde ku stage nti yagamba omutegesi nti ki venue ntini ndi omu ku bantu ye yasinga okugaana okukyusa ye yasinga okugaana naye gyasi yatuuse butuusi n'agamba nakyogerako ne ngamba nti Saha y'omu ku bayimbi benzikiriza abasobola okuba industry eno ne bagyabuluzaamu naye nga nange nzikiriza nti Saha alinamu okwetya n'obutakkiriza amaanyi amatuufu g'alina nga Kinga Saha naye nga amazima gali nti bw'oba ogoberera ensonga za ati ono Saha w'amaanyi era bw'otunuulira mu biseera we bajjira n'onoonya abakyayimiridde waali ayimiridde kitegeeza ali presentingira ddala okuviiramu abo be yajja nabo paka na wano kati olaba ng'akyakola ki ng'akyakutte so success ya Saha nze njajja attributinga ku Saha n'abantu ab'enjawulo bazaakola nabo ng'azimba kaliyayo gituusaawo tambi amaanyi ga Saha gavudde ku amaanyi ebiseera ebisinga product y'omuyimbi gyatunda oba gyaguza abantu lubeera luyimba olumu olufuuka ennyimba ebbiri nezifuuka ennyimba 10 nezifuuka 2 nebeera body of work ennyimba ezo ez'omukwano ziprovinze ebiseera bingi nti zinyikira nnyo mu mitima gy'abantu yes okusinga ennyimba endala zonna ate Saha yeeyo n'iki mwazimbidde ekintu ekyo olaba ennyimba kutandika ddala kuzimulirwana obadde aziyimba naye ng'abantu obalaba ddala zibajjukiza bamulirwa nabadde wabweru kati Saha n'atandika okuyimba abayimbi abawagizi baagala okufuuka abaki abayimbi n'asooka akyagala bane mbadde nsaba nange mbayimbiremu mundeke nange nze nazze okukola ng'abantu beefuza ennyimba baagala okuyimba so yoyo Saha munnaye ennyimba zo ebyaddala bweziri ate z'amaanyi si buyimbayimba waliwo abantu abayimba n'abayimbira ddala nga Bigayo yagamba nti Chameleone yamugamba Chameleone nnyimba naye Bigayo oyimba yali radio yamusinkana lwali okubo Bigayo tuyimba naye Bigayo oyimba era Bigayo jo yazze by the way yazze wali tugenda mulaba Bigayo oyimba ine ekintu ekyenjawulo mu ggwe kyetuwulira ekyenjawulo yes so Kinga Saha wato wali nekirala by the way kyenategedde yani wadde otenga Bigayo taliibwe nekirala kyenategedde omusajja muwandiisi mwamaanyi nnyo nti waliwo seti gye bakoze ne Spice Diana awo n'ennyimba zonna zebayimbye nga yaziwandiika nga lubujjo tetumanyi nakumanya Saha nga yaziwandiika ne Shiba naye era kyekimu ennyimba Shiba zeyayimbe zonna gundi yali yaziwandiika Saha so kikulaga omuntu ali mu industry nga alina ebintu ebyenjawulo okubeera nga agigivinga ng'ovudde ku kuyimba kwe kwayimba wabula ne support gy'awala bayimbi banne lwakuba ffe tulina tutategedde wali waliwo omuggo guli gwe yasoose okukwata gwaba Kinga nga gufaanana ng'omuggo gwa Kateni Baba King. Gwaba igwe.
gusobola okubanga bandi baagala mugogo abakingi ne gubula nga bayita wali nga batunda mu kiyembe nakasera batundawo kateni watamanye migo mugogo gw'abakingi reference mu buzibu mbuli bumu nze Kinga Saha muntu n'olanga bamufeza omuggo nakyo tukyongera ekivu kati nanti gwe naffe katukiriza tukubulire byotamanyi wabaddeyo nze ngulaba nengumanya gwoli ku kirowoozo ogwo muggo gw'abakingi si gwa kateni gw'abakingi ayinza okuba yajjeyo nagweka ojja nno kuswala nze nkyaswala ogwo so kyekyo mune Kinga Saha bwato nekirala nti dire nayo yayambyeko nnyo nti last year inotegeka zaakayo I think nafunamu ebizibu ng'omuntu ebyobulwadde so abawagizi abayitirivu ennyo babadde balindiridde era nekibeera nga kikakasa ku kyabayimbi nti gyokoma okubeera nga ocreatinga scarcity nga tobeerabira mu bantu demand ogincreasinga yes era ne mami namakula yabaddeyo mu audience nakotanatuka mu myaka gyakumaamizibwa naawe mami era tekateera oteka wano ka spice kato myaka 23 spice mami kati kokala at least kyo kijjanga gundi kamami nolanga okumaamiza lwemu omwana tujjukira buddo SS Paulo Saaka nyimba zangu 93 bwe mutyo bannanga ata bwentuuka mpulira nga n'ekintu kintabula bwe mutyo lwakuba twatandika mangu okuzannya firimu ne mutandika kitusulangako nga si mituufu Bugembe yagamba oba ina 5 gakubeho nti 5 tukimanyi tukuzeemu naye tukuzeemu katono singa we mulowooza gwe olwokyo buliwe waŋŋamba gundi oli alina emyaka 37 bwe waŋŋamba naye ng'agirina kale bw'aba gwe bamuzaala nze mukolere ki nze nina mwatulaba mangu ku screeni zammwe bwe mutukulabidde emyaka egiwere 10 ogindabiddewa nze njukira mama yange abatogenda kunaba nga tolaba Florence kale kakati nina ekintu kyenjagala Florence gundi eri ki nga bwe bannaffe bwe boogedde kiki ate oyagala nzina mu bigambo by'abakulu oba nakulaba ddi bwe kiri byebyo babyogedde njagala kwebaza Saha omanyi tulina problem bulamu eri emu okubeera emikwano okwawula omukwano n'okubeera disciple ekino kyatawaanya abantu bangi. Saha is a good friend but not a disciple. Kyovala abantu osobola okusanga nga Gravity yazze ku stage n'akola ki n'ayimba kyokka nga Gravity yazze ku stage Saha abadde trainingira wani wa Roger oba otegeera ekino kye nsinjagala mu kyetegereze bulungi nnyo kikolebwa kitya n'osanga nga Alien yagenda n'amwana drop kyokka ate nga nyono nga bwenkwe nyono owa principle ekyo kitegeeza ki nti you mind your business ng'oli mu bantu abaki kuba ekintu ekisinga okuleetawo obuzibu kuzunzanya bigambo nabadde omusajja n'akugambako kino nabadde omusajja n'akugira bw'ati